Musaala gw'abakozi ogw'essalira ogusookerwako n'ekigendererwa ekyokulongoosa embeera z'abakozi Uganda yonna. Lino lyakomezebwawo mu mwaka ogwa 2015 ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi gwali gwa Ntenvu ne lisomwa omulundi ogwasookera ddala oluvannyuma ne lisindikibwa mu kakiiko akavunaanyizibwa ku kikula ky'abantu. Kyaddaaki lino lyayisiddwa Paalamenti akawungeezi k'eggulo nga kino kyaniriziddwa ababaka b'abakozi mu Paalamenti ssaako n'ebibiina ebirwanirira eddembe ly'abakozi mu Uganda. Libadde luluddewo mu Parliament wano okuva 2015 naye eggulo twasazeewo ne tuliisa nga Parliament nga tumaze okukola kyonna ekyetaagisa okulaba nti tufuna etteeka eriyamba eggwanga lyaffe. Ababaka okuli Alinayitulirwa Kajala akiikirira ab'ebugwanjuba, Charles Bakabulinde ono era nga ye minisita w'ebyemizannyo, Margaret Lwabushaija ne Ashowere Wilson owannotu basinzidde mu lutuula lwa bannamawulire ne beebaza buli alina kyakoze okulaba ng'ebbago lino liyita kuba lyakuyamba abantu bangi ababadde banyigirizibwa ku mirimu gye bakolera. Kati etteeka liyiseemu n'ekyayiseemu kubanga twakola consultation ennungaamu nga buli muntu twamutuukirira okuviira ddala ku muntu wa wansi paka ku Pulezidenti twamutuukirira naye n'akkiriza nti kyekiseera. Margaret Lwabushaija akkaatiriza nti ebbago lino nga lifuuse etteeka terigenda kunyigiriza bakozesa nga bwe bizze byogerwa abantu ab'enjawulo. Ekonomi etambudde etya mu Uganda, kati tutambudde tutya ku byenfuna, tuyingiza tutya, kwegamba kwe balina okusinziira. Era njagala okwesa omukisa guno okugamba okugumya n'abakozesa naddala bamusiga nsimbi tibaleme kweraliikirira na kuggwamu maanyi. Ettaka terize kubalwanyisa. Ebbago lino lyakulaba nga wateekebwawo boodi egenda okulirondoola era ng'omuntu waakusasulwa okusinziira ku mulimu gw'akola waleme kubaawo okutyoboola balala. Abakozi abakola katugamenga oba abatakisi oba nga mwe bajournalisti oba abakola mu babaala nga tusinziira ku buzibu bwabwe. Kati akakiiko kana aka board kekagenda okubanga kakoze research ne kavaayo nga kakoze ne data yaako obulungi ne kasobola okuwabula minisita nti kati bw'oba oyisa ssente ezo mu mitendera egy'enjawulo isa ssente bweziti. Minisita w'ekikula ky'abantu ajja kuba alina obuvunaanyizibwa okuwa omusaala ogw'essalira ogusookerwako buli mwaka awatali kulekayo mwaka n'ogumu. Lino omukulembeze w'eggwanga bw'anaaba amaze okulissaako omukono nga lifuuse etteeka anaalimenya waakutanzibwa obukadde 10 okusibwa emyaka 3 mu kkomera oba okukola byombi. Mark Jackson Kasule ne Yuda Musisi, BBS Telefina ageesigika.